tulina obuzibu tumuukira. Sekada ina abakyala babiri, sekada ina abakyala basatu, sekada ina abakyala bana. Nze musinga n'emyaka naawe n'oleeta. Njagala nkubuulire ekigambo kye bayita okukulembera abantu, rolo y'abantu mu maka financially temubuukira. Genda yongo oli ready kyoyagala okubeera. Bw'oba oyagala bakyala basatu bana kitegeke nga tonnafuna n'asooka. Yes. Kubanga ono asooka yagenda okutambuza bali abasatu abaddako. Kitya nti sisitimu gye wateekawo bali balina okubanga okakasa nti bagenda gifiitingamu. Bw'olaba nga tojja kusobola biveeko. Kati katusooke kino nti mbegayiridde baganda bange mwenna abaami abampuliriza ekigambo ky'okusitula abakyala kye kissa amaka gaffe. Abaami tugezaako ne tusitula abakyala financially ne twerabira nti buli lw'ositula omukyala naawe olina okusituka n'osigala ng'omusinga. Abakyala kasita omusitula, you have to make sure nti era osituka gwe n'omusinga n'osigala ng'omulengerera wano. Bangi tulowooza nti bwe tunaawa abakyala kapito ne bagenda ne bakola ffe nga tujjamu enta nti ndi bulungi oyo maama waabwe akola namuwa omulimu ye akola olwabajja. Njagala nkubuulire togezangako kusitula mukyala gwe n'osigala woobadde. Buli lw'omusitula gwe situuka omusingi. Why? Economically. Omukyala yenna kasita omusitula n'otasituka kumusinga ajja kwebuuza ku bali abatuuse ku ddaala ali. Ate ozimba omutima. Kubanga bw'oba omuwadde kapito n'atandika okukola mu maka nti omukyala wange namuwa ensimbi akola n'atuuka mu miliyoni 2 nga gw'okyalimu 5 bw'akwebuuzaako aba yeetaaga kutwala mu museum.